kakati katuyite mu bavubuka basinga obungi tabi'in ihsan ila yawmiddin aya Allah kulokusasirako gotulonze kulabasiramu abangi aba Uganda abaana bali awo muzikiri nga bagamba nti seka senfuka ali sente zino seka kamoyiga zikoze ki yazituganye zaki nze kanyini nekwata essimu ndikubira seka kamoga nti kino kubanga twali nayo mu lukiiko lwali waggulu nga batusomesa bintu bino ebyokulonda mufuti nagamba Sheikh Kamoga tisitemukkiriza kubajjako sente ezo sente zidde wammwe oba bazibajjeko zidde wammwe ene wava mu Kampala twatiganye kakati ffe musuubira tugenda kukola nga bwe tutyo nga tuviiranga mwawo ebyo ebintu by'obusiraamu basebo ne bannyabo amanya mugategedegeedo Haji Asmani Muwummuzanyowa ndi kansala okuva mu Ttwale n'Ekkobe beesimbyewo basebo ne bannyabo nga mbasaba mukkirize mu nnonde ngende ku lukiiko lwa General Assembly Semakula Badru Haji Kitaka Semakula advocatinga okulaba nga wabeerawo banka eggulwawo ng'etambula n'enteekateeka ya Islamic banking kubanga tukitunulira nti ebintu byonna singa tuba ne finance buli kimu kyonna kiba kijja kwanguwa abantu bajja kufuna emirimu abantu bajja kufuna bye bakola babeere nga beewola nga tebatya banga ekiganya abasiraamu okwewola n'okutereka ssente mu banka kyekyokutya riba okutumbula obusiraamu mu bakyala kubanga bwengambye abakyala abasinga tebasoma ddiini naye ffe tukimanyi nti bwe tunaakolagana obulungi abakyala bajja kuyiga eddiini yaabwe era nebaza abalonzi abataddemu obwesige kubeera dipite chairperson wa Mukono ngenda kwongera ettaffaali ery'okugatta obusiraamu bwa Mukono maali y'obusiraamu eri mu Mukono okulaba nga ebeera nga nkakasa abasiraamu kyegenda kukuumirwa oba kukuumibwa butiribiri obutakwatibwako era obutabaako kubo lyonna oba ekituli kyonna ekiyisa emaali y'obusiraamu. Shaziru Mala, District Kadhi wa Mukono wa Uganda Muslim Supreme Council. Oluvannyuma lw'okulonda okwaleero sirina bigambo byenja kwogera bingi okujjako okwebaza osooka kwebaza Uganda Muslim Supreme Council ebikuuta okuteerawo bannayuganda bonna okulonda okubadde okwegenkanya okubunye eggwanga abantu bonna ababadde beemulugunya nti balemera mu buyinza ababadde bakyagala beetabye mu kulonda era bafuna ebifo byabwe twawagala n'okulonda okugenda mu maaso okwenyigiremu paka ku ttoopu neebaza gavumenti ya Uganda ekulembera ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni okubeereka nti yateekamu ssente ezikozeseddwa ko okubeereka nga tulonda wadde zaali tezimala naye zikoze kinene nnyo mu mulimu gwaffe wetubadde tulimu neebaza bonna abakkiriza okwenyigira mu kulonda abafunye ebifo mbaagaliza obuwanguzi mbaagaliza kubeereka nga mukola bulungi sisobola kwerabira okwebaza bisekola bonna ab'amawulire abagezezaako ennyo kubeereka nga basaasaanya tumanyi nga Uganda Muslim Supreme Council eyateekawo okulonda teyasomesa nnyo bantu naye ab'amawulire naddala abaabukedde bagezezaako mu mpapula z'amawulire TV zaabwe nawalala okubeereka nga batangaaza abantu bekwatagana n'okulonda tubasaba embeera eyo gye mba mugenderako bannamawulire mulina enkola embi munoonyaayo bibi byokka byetera okwogera naye ku mulundi guno mutambudde naffe bulungi engeri byonna ebirungi n'ebibi mugezaako okubeereka nga mugiraga abantu